Alright, breaking news. Njagala ontambulize video eno etuuke ku buli munnayuganda awangaalira e Masaka, nawe munnayuganda azaaliwa e Masaka, nawe munnayuganda akolera e Masaka, eyawasa e Masaka, eyakwana e Masaka, n'asuubira oggula ettaka e Masaka. Ategeera amawulire gano eno. Ntandise bwe nti tekikyaliko kweka. Ennaku z'omwezi nga 29 Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kubeera mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu mu kibuga ekikulu ekya Ssaabasajja Kabaka Masaka City. Tewali kibuga oba tewali kifo oba tewali district esinze kwesunga kukyala kwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga district y'e Masaka. Ekyo ojja kikiriza ojja kigaana. Because bo ate bakisussizza baateekawo n'amateeka. Mu Olukungaana lwa bannamawulire olwakolebwa mmeeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja owa National Unity Platform yategeeza bannayuganda nti bagenda kukyaza pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku Liberation Square e Masaka, ekifo ekiri strategically located and very easily accessible by any person in Masaka. Era ekifo ekibadde kikolebwamu emikolo egisinga mu Masaka. Wabula tuba tuli awo meya oba RCC wa Masaka n'avaayo n'agamba nti National Unity Platform tejja kusobola kukyaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku Liberation Square. Ensonga gyawa eri kumpi n'amalwaliro, eri kumpi ne hotels ez'enkizo ennyo mu Masaka, ekirala mbwe eri kumpi n'amaka ga president. Ekimu ku biraga nti yali ajustifyinga nti NUP weeba eri ewantu buli kimu kisanyalala. Florence Namayanja ebbanga lyonna abadde alemerako ng'agamba keetonye kagwake tugenda kyaliza president ku Liberation Square e Masaka. Now bafunye meetings ez'enjawulo era nga buli omu akalambidde ku nsonga ye. Just a few minutes ago baakava mu meeting esembayo okukola final decision. Florence Namayanja mulina wuno agenda bbanga akubuulira ekifo bannamasaka we bagenda okuwuliriza ebigambo ebyenkyukakyuka, ebigambo ebyensonga okuva omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tambuza vidiyo. Njagala kutegeeza bannamasaka nti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja Masaka nga 29 omwezi guno, era tumulindiridde n'essanyu. Ekikulu nze meya w'ekibuga Masaka, buli kifo ekiri nkirinako obuvunaanyizibwa era nina emiruka 25 n'ebyalo 201. Ekimu ku bifo bye twali tulaze kya Liberation Square. Bwe wabaddewo okusika omuguwa n'ensonga eziweereddwa wadde siziri makulu wadde tezisobola kuyimirirawo ku kutya Kyagulanyi ng'omuntu nti bw'anajja ku Liberation Square agenda kujuza Masaka yenna. Kyekitiisa kyokka ekyokubeera nti Kyagulanyi bw'anajja bajja kompeyaringa Museveni ngazze ne Kyagulanyi ngazze mu kifo kyekimu. Tusazeewo ogenda ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka ku ssaza olw'ebyafaayo. Ekifo kya ssaza y'entabiro y'essaza Buddu. Ekifo kiri historical era njagala kwebaza Pookino bwe twamutuukiridde ku nsonga eno yakkiriza nga teyeesise nti ekifo tukikozese. Ekyo nno ne kimpa essanyu n'essuubi nti Kyagulanyi ng'omusajja Omuganda ate ng'azze mu Buddu mu ssaza lya Ssaabasajja erya Buddu ate ng'agenda kutuulira ddala ku mbuga ya Ssaabasajja. Ekyo mu byafaayo kigenda kuba kyanjawulo nnyo ku bakulembeze abalala.
era njagala kutegeeza bannamasaka nti pulezidenti Kyagulanyi ajja ku mbuga ku ssaza ebibadde ebya Liberation Square kati tubibalekedde bafe nakyo ffe tugenze ku ssaza ewa Ssaabasajja Kabaka era alright mu bigambo bya Meya Florence Namayanja ategezezza bannamasaka yonna gye muli bakoze enkyukakyuka ku kifo kye baali balangirira mu kusooka ekya Liberation Grounds ne bagamba bagenda kukyaliza omukulembeze ku mbuga ekisaawe kya ssaza e Masaka. Now kino kitegeeza ki eri ggwe munnamasaka? Nti buli muntu yenna awangalira mu Masaka, buli Muganda yenna awangalira mu Masaka, ffenna tukimanyi bulungi kati senta entabiro ya Buddu ng'essaza lya Ssaabasajja Kabaka kye kisaawe ky'essaza y'embuga ku ssaza e Masaka. So bannankyukakyuka okulonda ekisaawe ky'essaza era nakyo kigenda kukola nga Samona. So it is confirmed omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo agenda beera ku kisaawe ky'essaza e Masaka. Wengenze ku maapu y'eggwanga Uganda gwe ssebo oba nnyabandaba noonyeza ssaza grounds ngenzo ginoonya mu butuufu nga eri Masaka, nange ne ŋŋamba ngenda gibasikira njibaleetere mu Masaka ssaza ground. Drone zaagisika ne tutuuka ku ssaza ground. Omukulembeze wagenda okyaliza abantu be kyekyo ekisaawe bwaguuga. Mwenna abali babaddeko e Masaka, I strongly believe you know where ssaza grounds is. Omukulembeze wagenda okubanga ayogererako eri bannankyukakyuka mu kibuga kya Masaka. Omukulembeze wabanga agenda beera ku kisaawe ky'essaza ssaza grounds kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza buli munnayuganda yenna ng'ova mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu oyitibwa otegeezebwa okubaawo olunaku olwo. Kati nno kirabika bikyuseemu. Okuva abaana ba Arua we baakoze ekyakoleddwa bannamasaka buli lunaku bakyusa. Kati bakyusizza n'agamba tugenda ku ssaza era bakyalinda ekinaabeera emukono nabo bongeremu okumyumyulamu ku bukodyo. Bino ebifo byonna okusooka okyaza omukulembeze bifo Masaka kiyambye Masaka okwetereeza. Masaka we baalangira nti omukulembeze 29 gy'ali baatandika okuteekawo amateeka g'okwaniriza omukulembeze. Era gwe ssebo oba nnyabandaba amateeka ago gabadde gagenda bukwakku. Kati olunaku lw'ejjo oluvannyuma lwa Bobi Wine kye yakoze mu Arua ate nga baamugaanye okubeera n'ekisaawe ekiri wakati mu kibuga kya Arua ate naye ne bamusindika ku Nzikuru ground eyabadde yeesuuliridde away from the town. Bannamasaka nabo bagambye kale mutuganye ka Liberation Square tetwagala mwekwase nti abantu abazze babadde bava mu butale oba mu town. Tugenze ku ssaza era nayo bagenda kujjayo. Kati ebyo byonna nga bikyali awo mu bannamasaka mukyali mu simanya wawawa lwe balirangirira omukulembeze lwajja e Kampala, lwe balirangirira olunaku omukulembeze lwagenda okukola lwali e Kampala. I just don't know venue ki eyinza omwakomodatinga. Nze nange simanyi, I swear nange simanyi kuba kwolwo lwanajja e Kampala ndowooza egenda beera public holiday. Noonya venue eyinza okwakomodatinga Bobi Wine ni Kampala. I don't know, simanyi, nange simanyi. Wabula Mukama Katonda yasinga omumanya. Lwaki totambuza vidiyo eno? Wallahi kitambuze.